Omawulire agakagwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu alumbye era n'alabisa General Yoweri Kaguta Museveni ku mukutu gwa X ng'asinziira ku bigambo bye yavuddeyo n'ategeeza ensi nti takkiririza mu kukuba abantu nti era emyaka egikunukkiriza mu 50 plus gy'amaze mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda ne bwe yali tannaba kuba ng'afuuka pulezidenti. Jjukira waliwo ebigambo ebizze ebyogerebwa. Museveni yagambye nti ye tatulugunyanga yadde omuntu yenna, tattanga ku muntu yenna ate era talagirangako okubeera nga kikubwa. Wuliriza, Museveni yagambye emyaka egisukka mu 50 gy'amaze mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda tatulugunyangako ku muntu yenna, talagirangako ku muntu yenna kutulugunyizibwa, tattangako ku muntu yenna era talagirangako muntu yenna kuttibwa. Myaka egyo gye nkugambye gy'agamba nti gy'amaze obufuzi by'eggwanga erya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwambalira n'amugamba ssebo oli pathetic liar, oli mulimba, ate era n'agenda maaso n'okwongerezaako ebigambo ebirala n'ebimu ku ebyo yazze ng'ayogera kakati onaawulira. General Yoweri Kaguta Museveni era yagasseeko nti temuddamu oba kino nkiyite kyabadde kiragiro oba kyabadde kiki, yalagidde temuddamu okukuba abantu. Don't beat people, don't beat members of the public. Don't beat people. Don't beat members of the public. Ye General Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lyakulembera bino bizzenga bibeera erako naye yennyini yali awuliddwako ayogera ku bigambo ebyogenda maaso n'okuba nga asanyukira yeebaza abantu abakubye abantu. Kati wulira mukutu ogwa UBC bavuddeyo ne bawandiika ebigambo bino. General Yoweri Kaguta Museveni agambye update. President Museveni says that in 56 years of political and military struggle he has never tortured or ordered the torture of an opponent. He describes Fortune as immoral, counter-revolutionary and strategically wrong. Agamba nti mu myaka 56 yamaze ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda ne mu military kubanga jjukira aliko ne minister w'ebyokwerinda oba wa defense. Agambye talagirangako ate tatochalingangako ku muntu yenna naddala oba opponent we oba oludda oluvuganya oba wa sayidi endala ye kwatagwa oba gyatakkiririzaamu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba tondabanga, n'amwambalira n'amutegeeza nti ebigambo by'oyogera tebigwanidde kubanga oli mulimba awedde emirimu, ate nga bino bye bimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byamaze ebbanga abyogera. Jjukira yabuvuddeko emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuuzaako ko General Yoweri Kaguta Museveni naye gwe musajja gwe owulira otya ng'otulugunya bannayuganda abaakwesiga n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Nze neebuuza gwe bw'owulira muli mu mutima ng'oyisa bannayuganda booti. Neebuuza gwe owulira otya muli nga tutulugunyizibwa bwe tuti. Owulira otya muli nga gavumenti yo eri mu kukola ebintu bye wavumiriranga oba ebintu bye tusoma mu bitabo bye walwanyisanga ebyakutwala mu nsiko ne banno nga muli ku myaka gyaffe okulwanyisa okujjawo. Ebibuuzo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali abibuuza General Yoweri Kaguta Museveni, kakati zibadde teziribusa avaayo n'ayogera ebigambo ebyo nti ye tatulugunyangako muntu opponent we ate era talagirangako opponent we kubeera ng'atulugunyizibwa. Kati no kiba kitegeeza ki? Museveni aba ategeezezza nti bino byonna bye mubadde muwulira abantu bonna mu ggwanga erya Uganda abadde batulugunyizibwa tabiragirangako kubaawo ate si yabikola newankubadde badde mulaba bangi batulugunyiziddwa, bigambo bingi byogeddwa, kyokka ng'ebisinga obungi ate ye mutabani we Muhoozi Kainerugaba yabadde ng'avaayo n'okwewaana ne yeewaana ebimu n'ategeeza n'okutegeeza nti oyo nze mulina. Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukuto gwa X avuddengayo n'ayogera ebigambo bwe biti. Abantu abamu n'obujulizi bwennyini bubadde nga bulabika kubanga bangi bakutuse emigongo, bangi babakuddemu enjala n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kakati ate jjukira ono muduumizi w'amagye ye CDF Commander yabeera CDF Chief of Defence Forces. Kakati ate oli yabeera Commander in Chief of all Defence Forces. Kati ono aduumira amagye ga UPDF. Taawe yabeera mukama we era ono mu ggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ye yekka mpozi gy'abasobola. Kati ate ye nga yeewaana olw'ebikolobero ebimu ate oli yakugambye temukuba abantu era mbu ye mu myaka 56 gy'amaze nga kwogasse ne gino 40 plus yamaze mu buyi atulugunya opponent we ate era talagirangako kutokyalinga opponent we. Kyokka ate jjukira twamuwulirako ng'agamba nti abaakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Arua bamukuba bulungi nnyo era yali agwanidde. Kati nkuleetedde ezimu ku Torture Chambers ezigambibwa
okubeera nti gyeziri era nga zitokyalinze bannayuganda abamu n'obujulizi bwebuli abamu be babyeyogeredde kyokka nga tokya chambers zino ziri wansi w'obukulembeze bw'omukulu ono. Nkuleetedde abamu ku bantu abazze batulugunyizibwa abazze battibwa oba abazze bateekebwako obulabe nga buyita mu mbeera eno ezibadde buyita mu tortures ezigambibwa okuba nti ziri wansi w'obukulembeze bw'omukulu ono kakati onaawulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo n'amugamba nti mukulu byoyogerako tetugenda kugenda maaso kubanga tubikkiriza era amwambalidde n'agamba bino ebigambo bisazeemu kubanga ekyo kyoyogerako ekyokuba nti totulugunyangako si kituufu yadde omulundi n'ogumu. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atambula naffe kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadde ka notification tubeere nga tutambula ffenna kakati wulira olunaku olubadde lwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso n'okubanga ayanukula ku bigambo bino bwe biti bwe bitandise. Mukutu gwa UBC bagenze ku mukutu gwabwe gwa X ne bawandiika ebigambo bino nti President Museveni says that in 56 years of political and military struggle he has never tortured or ordered the torture of an opponent. Describes torture as immoral, counter-revolutionary and strategically wrong. Emyaka 56 gy'amaze politics ne mu military struggle. Nga kweja 56 tugattako ne gina 4 gy'amaze ng'akalakata nga ye mukulembeze afuga eggwanga erya Uganda. Agamba nti ye mweje emyaka gyonna talagirangako kutulugunya opponent oba ye nga ye takikolangako. Kati ebigambo luno oluteereddwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba ssebo bino byoyogerako si bituufu era tusobola na kubikkiriza kubanga bingi bye tulabako nga n'obujulizi weebuli. Kakati njagala owulire agenze ku mukutu gwe ogwa X n'amuwandiikira oba n'awandiika ebigambo bye njagala nkusomeremu nga sinnakutwala mu bigambo. Wuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze n'ayanukula n'agamba pathetic liar. This coming from a man who for 4 decades has presided over a regime that world over for the worst that is a regime known world over for the worst forms of torture is beyond shameless. Nti buno obulimbo bw'ekika ekyawaggulu era obuli ku level eno nga buva mu muntu ensi yonna gwemanyi nga naye ensi yonna emumanyidde kutulugunya obukulembeze bwe buli ku kutokyalinga n'okutta n'ebirala nga bw'oyinza okuba ng'obitegeera era nti abataswala na kuswala. The same man who publicly said that I was beaten properly then I was tortured to near death in Arua. Robert Kyagulanyi Ssentamu amujjukiza nti gwe muntu y'omu eyavaayo yagambye yetakkiririza mu bino tokyalinga na biki. Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukira bwe yatokyalingibwa wa mu Arua. Robert Kyagulanyi Ssentamu mubijjukira bwe batta Yasini Kawuma then ye n'abalala be baali nabo ne bagenda maaso n'okuba nga batulugunyizibwa ne bateekebwa mu mbeera eyo. Kati amujjukiza amugambye omuntu y'omu eyavaayo jjukira General Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza bano abasajja b'ebyokwerinda omulimu gwe baakola okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu baamukuba bulungi nnyo era ye n'atuuka n'okuba kwegamba n'okubayozaayoza n'abayozaayoza. In West Nile, where our young friend Bobby Wine was tried to fight with security people. I think they beat him a bit. And then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Where I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. This was because when I think there were the SFC people
who are not police-minded. You know, those people are not police-minded, SFC. They are used to doing other things, not. But somehow they managed to act properly. I was actually surprised. When they went where this honorable member was, in the room, they were looking for him because they had caused some problem the day before. Then these people tried to attack them, tried to box them. They also boxed them back until they subdued them. And after subduing them, they didn't beat them again. So I was surprised. I said, but these people acted properly. It was self-defense. And beyond self-defense, they didn't beat. So it was in order. They had actually tried to. Yali General Kaguta Museveni eyagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Arua ne banne abakuba bulungi. They beat them properly. Abakuba bulungi era mu yeekyo yakisanyukira. Robert Kyagulanyi Ssentamu amugambye nti kakati ate gwe muntu y'omu agamba nti myaka gya 5 gy'omaze mu bino nti totulugunyangako yadde okulagira okutulugunya opponent wo. Azzeemu n'amujjukira. The same man who recently boasted that he had kept our Kenyan brothers in his fridge being subjected to incredible torture. Amujjukiza ku bannakenya bali ababiri bo bajjukira Bob Njagi ne Nicholas Oyo abali bazze mu ggwanga lya Uganda mu biseera bya kalulu awambiwa ne batwalibwa mu barakise Kasenyi bavayo ne banyumya bino. Wabula mbu ezaako okutegeeza wambu omuntu omu ategeeza General Kaguta Museveni mbu yabakwata n'abassa mu fridge ne yeewaana n'okwewaana kati gwe agamba nti tokkirizibwa oba tokkiririza era tokikolangako okutulugunya opponent wo oba okulagira okutulugunya opponent wo. N'agattako the same man whose criminal son broadcasts images of tortured victims and threatens opponents with the most vile forms of cruelty. Uliriza agamba nti omuntu y'omu jukira Museveni agambye takikolangako ate era takiragirangako kukolebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nga mutabani wo agenda maaso n'okukola ebintu nga bino n'okubostinga okugamba n'okwewaana ne yeewaana kaye bwali omutugumbuzi nga bwali omutemu era nga bwabikola bwe toswalako okubeera nga bino byapeninga okakasa mu myaka gya 5 mu 6 kino tekibangawo. N'agamba nga mutabani wo atuuka n'okupostinga ebifaananyi ne yeewaana nga buno bonna buba bujulizi ate gwe otugamba oti ati tokiragirangako nga bino jjukira nakugambye ono CDF yabeera komanda w'amagye naye ate oli komanda in chief ate yabeera mukama woono. Kati kitegeeza bino byonna ebikolebwa omukulu bw'aba tabimanyiiko biba bikolebwa wansi we aba tabiragidde aba bimanyiiko. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kyamugamba wano ne mutabani wo nga bino abikola era ng'abikola n'okwewaana ne yeewaana ogamba otya tokolangako kikolobero kifaanana bwe kityo yakukikkiriza. Yayongeddeko and all Museveni does is to come out promoting him and praising his whole action thickening hypocrisy. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ffe tumanyi bulungi nnyo era General Kaguta Museveni by'osinga okumanya by'osinga okukola kufayo ne weekiliininga n'olongoosa erinnya lyo n'olowoozesa ensi nti oba oliawo gwe oli kilini maani naye ate ng'ebikolobero ebikutuddeko. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tuba tubimanyi era amulumbye ku mukutu wa X. Of course he hopes that these denials might shield him from accountability, but the world is not stupid. A time will come when he and his henchmen will be held to account for every wound inflicted on our people. Awunzisa amugamba nti kimanyiddwa bulungi era tukiraba. General Kaguta Museveni alowooza nti ebigambo nga bino bijja kuba bimushielding oba bijja kumuwanirira oba bijja kubuzaabuzaako laba nga abuzaabuza ebikolobero ebigenze maaso n'okuba nga bikolebwa. Wabula agambye ensi nsiru abo abantu bo owe ebiragiro baba bakolera wansi wo naawe kennyini era kagenda amugenda maaso n'okuba nga muyiggibwa olw'ebyo ebikolobero ebigenze maaso n'okuba nga bikolebwa. Ebigambo ebya General Kaguta Museveni we byawukanira wanaakugambye
ye mu myaka egiri eyo mu 56 yamaze mu bintu bino tatulugunyangako, takkiririza mu kino, era amaze ebbanga ng'agamba temukuba abantu, era n'agamba okuggyako ababbi abo bo mukube. Tayawudde oba babbi ba ssente za muwi wa musolo oba babbi ki, nti ababbi bo mukube, era n'agera n'engero awo, naye ate agambye bino tabikkiririzamu kyokka ate ku katambike nkuwadde yagambako lumu nti okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Arua baamukuba bulungi era n'anoga. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody, not even the children. Beating thieves is allowed. In fact, the Banyankole say, akabokeiba kwehura umugongo gwako, that a dog which steals pays with its back. I think the Baganda say akawakabi kagumya mugongo. Okitegedde Yoweri Kaguta Museveni bw'ati bwavuddeyo n'agenda maaso n'okubanga ategeeza wabula Robert Kyamu tabadde na bigambo biwoomu y'omukulu ono n'ebigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera, wabula ebimu ku bigambo ebirumika kubanga jjukira nkugambye era akulembera eggwanga ebikolobera ebikolebwa ebituusa abantu mu mbeera nga zino bw'abanga tabirinaako orders obanga si yabiragidde kitegeeza ababimanyiiko kubanga abantu ababikola tebaholdingibwa accountable, bakwatibwa nga mwe muli ne mutabani we ye ng'avaayo lunywe n'agenda maaso n'okubanga bipostinga n'okuteekako ebigambo ebyewaana tabozze ng'obiraba dira ddala eri mutwe bwe yamuwa bwe yategeeza nti ali mu kumuyigiriza Lunyankole n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo naye ng'ebintu bingi nnyo ebizze bihappeninga Muzikani Lugaba agenda maaso n'okubanga abyewaaniramu kyokka ate mutaawa agambye talagirangako yaddeyo okukikola eky'okutulugunya oba okukuba abantu kyokka wetuddako emabega ebintu nga bino bizze byogerebwa era byennyininyini n'obutambi obw'enjawulo bubadde bulaga. Mumanyi omukulu amanyiddwa nga Majambere, mujjukira sitole y'e Nalufeenya pakiti ngenda nakuwa ebifo wano ebirala tulugunyiziddwamu abantu ku records kweri era nga biraga nti bitulwamu bantu. Mu sitole y'e Nalufeenya kigambibwa nti abantu bangi baatulugunyizibwangayo, abamu ne bavaayo nga tebalina njala, abamu ne bavaayo nga bali traumatized n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Yambere yavaayo lumu bwe yakubibwa, mujjukira bwe yakubibwa eruweero mu kuziika Jakana Nadduli. Yambere yanyiiga, olw'okunyiiga n'ayogereramu ebigambo era yategeeza mujja kutegeera nti nze mbadde nkola Nalufeenya ekifo ekigambibwa okuba nti baali batulugunyizaayo abantu abaali batulugunyizibwayo ngambye bangi baavangayo nga tebalina njala mu ngalo, tebalina okugamba ng'obukongo guvule bukubiddwa, abamu n'okuvaako baavaako. Ono ne yeewaana yabikola naye nga Majambere wa kibiina kya NRM sina muwagizi wabula mobilizer wa NRM n'ebirala ebitambula bwe bityo. Yakyogera mu kamera ye yennyini, takwatibwangako, tali accountable kwebyo ebikolobero ebyakolebwa nga Nalufeenya ebibadde byogerebwako. Akiraga nga bwe nkugambye nti abeera waggulu either abanga si ye yalagira kitegeeza bima banga bano tebaabonerezebwa. Balangirire yena bwembona esigo gyebakubya yakutabana genda balaga nti Nalufeenya nze mbadde nyukula yakutabana ku Museveni. I will kill more than you. That's me. You wait. Tobako kyoyogera sirika Majambere toyogera ki. Majambere yakakasanga bwajja okuttayo abalala bana olw'ekikolwa ekyo ekyali kikoleddwa newankubadde tetumanyi oba yabatta, naye ate yabyogera bulungi nja kubatta ku lwa Museveni ne Muhoozi. Kati Museveni akugambye ye mu myaka 56 gy'amaze talagirangako kino kukolebwa ate era naye yennyini takikolangako. Kyokka emirundi gyonna bino bizzenga biwulirwa, bizzenga byogerwa ne mutabani we abeera mutabani mukoddomi wa Yoweri Kaguta Museveni yayogerako ko nga akalulu kaakaggwa n'ategeeza nti bannange mu kalulu akaggwa mwalimu ebikolobero ebyakolebwa. Jjukira ebikolobero bino byennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogerako bwe yali ayogera mu Geneva Summit, bwe yali ayogera mu EU Parliament, yayogera ku ebyo ebikolobero ebyakolebwa omwafiira abantu abamu nga baatulugunyizibwa paka n'olwalero ne lwaboogo yennyini yayogerako ku bintu ebifaanana bwe biti. There were also groups inside the movement in the last elections
dressed up in military uniforms, beating up people, invading polling stations in some of the constituencies, shooting and dispersing voters, and then openly doing ballot stuffing. Some of these scenes were extremely disturbing for me to watch. Other people lined up others and paid them to vote for them. No independent choice at all from citizens, some of the citizens in our area. This is what happens when we undermine or when we lack a central uniting idea and we... Kati oyo bamuyita Audrey Lwabogo bawa muwala wa General Yoweri Kaguta Museveni yalinga akonfirming ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku byabadde nga agamba international community era nga abadde nga abategeeza mu ggwanga erya Uganda ebintu tebitambula bulungi nga bwe babibagamba oba nga bwe babibalaga. Ekyamazima abantu bakubwa, embeera si nnungi nnyo. Kakati ebigambo ebyo General Yoweri Kaguta Museveni ate yakugambye nti njagala obbategeeza nti mu myaka gye mmaze si tulugunyangako muntu yenna ate era siragirangako muntu yenna kutulugunyizibwa. Kati njagala okulaga ebikolobero bino ng'ebimu birina kugamba biri ku kamera, ebigambo bibadde byogerebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitongole ebyenjawulo ku platforms ez'enjawulo abadde nga abyogera, obujulizi bwonna weebuli. Kati njagala tusumulule eno gye bayita Red Zone 256. Uliriza, waliwo ebifo ebimanyiddwa ebimu nga biri ungazetted bitulugunyiziddwamu abantu. Era Lembe gwa General Kaguta Museveni akugambye ye tatulugunyangako mu myaka gy'amaze ate talagirangako kintu kino kukolebwa. Under the Uganda Constitution, detaining individuals in unknown, unacknowledged or ungazetted places is illegal. Jukira mu mateeka g'eggwanga erya Uganda okudetaining oba okukwata omuntu ne mumuteeka mu bifo ebiri ungazetted kimenya mateeka. Omukulu yakugamba omuntu gundi muyina mu basement yange. Wali bakulaze kimenya mateeka agambye mulina. Awano kigenda maaso n'okubanga ate kiyoleka. Omukulu akugambye tawangako kiragiro ate takikolangako. However, domestic intelligence bodies like the Internal Security Organizations ISO and the Joint Anti-Terrorism Task Force JAT have been confirmed to operate makeshift detention cells inside residential properties. Okusinzira ku sources ez'enjawulo ziraga nti ebimu ku bitongole ebikessi era ebimu ku bitongole bikola ensonga z'ebyokwerinda mulimu ekitongole kya ISO, ekitongole ng'ekya JAT n'ebitongole birala n'abantu ssekinnoomu bavuddengayo ne beewaana nga bwe balina tukiyite detention cells mu maka gaabwe era ng'abamu ogedde ne ku kye bayita basement kakati kyafuuka nga kya bulijjo bali mu basement kundi atwaliddwa mu basement n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. No kigambibwa bibaddewo, in fact si kigambibwa wabula kimanyiddwa nti bibaddewo mu kaseera kano era nga bangi babadde batulugunyizibwa nga n'obutambi weebuli n'ebigambo byogeddwa n'obujulizi bwennyini be babadde babweweera nga buno bwonna bulumika era nga bulumiriza abakulu okugenda maaso n'okubanga balinnyirira eddembe ly'obuntu batulugunya ab'oludda oluvuganya. Museveni n'akugamba nti ye mu myaka gy'amaze takikolangako nga ye omuntu ate talagirangako. Kakati wano Robert Kyagulanyi Ssentamu y'ensonga lwaki avuddeyo n'awakanya statement eyo era ebimu ku byabadde ayogerako bwe bujulizi bwe tuli mu kukuwa. Ng'abamu ku bantu ababawambiddwako abasibiddwako bino byonna byenjogera biri wansi w'obukulembeze bwa General Kaguta Museveni akugambye ye bino tabikolangako. Mu bifo ebyenjawulo gye batwalibwa bangi bavaayo ne banyumya stories ezikaabya, bangi bavaayo n'obujulizi obulaga bino nga bigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Abamu ku bakulembeze bavaayo ne bagenda maaso n'okwewaana naye nga bonna abakulembeze bano bali wansi wa General Kaguta Museveni ayogedde nga ye bino bwe bitabangawo mu mikono gye era nga ye bw'atatulugunyangako ku muntu yadde okulagira nti oludda oluvuganya yenna abeere nga atulugunyizibwa. Kyokka ebigambo byonna ebivaayo n'obutambi obulabiseeko ebbanga lyonna biri contrary ku bigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu ze point z'abadde amulaga. Industrial area. Nebangamba
ojja kwogera olimba tukulabye nawe ojja kwogera bagenda bankubira bagenda bankubisa n'omundi bankubisa kye ne bagenda bankuba agamba ne sina kye mmanyi nze ne bagamba omusega wa era luno olugalo lumu balina obamagalo bangirisa kino wali bambisa ekintu ne basooka walumenya lulumenya nimbagamba ne munzita nfu obulumi bagamba olimba ojja kwogera ne bagamba lwaki wakola kano akantu nena akantu nimbagamba gyesebya siteeti kunyumirwa gye sinali nyumira bunyumize naye gyesamanyi nti bijja beerawo ebiti ne bagamba nkitegeeza omumanyi era muntu ne bankwata kyola banziramu zino engalo ne batuuka ekiseera ne baŋŋamba okirabika kati agenda kufa takyasobola wona wenasemba omumanya mugongo balina ebintu byebanjukya ne guno omukono bakubya amasanyalaze oba muddugavu leero ndaba agenda omanya omugongo ogwo nandi eno tulima tinasina limanya okuva olwo nze okuba ebansula ebansudde kyaddamu kumanya nakakati lisiti nnene nyinza obutasobola kuwa butambi bwonna olw'obudde naye njagala okutegeeza nti bino bibaddewo mu myaka Yoweri Kaguta Museveni yafuga. Njagala tugende mu comment section tulire abeera alagidde yabeera akikoze oba tugende n'ekigambo kye y'emyaka 56 omuntu yenna opponent we alagirangako opponent we kutocha ate bano abato abakubibwa abakolebwa ebikolobero ebityo tulabanga bakwatiddwa. Kati njagala ompandiikirawo mbuulire era alagidde yabeera akikoze oba tugambe nti statement ye eri valid bino tabimanyiiko dasi yabikola mu myaka gye 56 gyamaze mu bino nga bwagambye ng'ali kiriini. Kakati wuliri nga bwe nkugambye nti waliwo ebifo ebyogerebwako allegedly nti bino bitulugunyizibwamu abantu. Wuliriza Tengera Safe House Wakiso District confirmed by a 2019-2020 parliamentary probe as a primary hub operated by ISO. Multiple victims have testified to experiencing waterboarding, severe beatings and systematic torture inside this residential villa. Waliwo amaka yalinga ag'omuntu mbu residential villa ekyengera mu Wakiso District nti kino ekifo bagiyise na Kyengera Safe House kino ekifo wakati wa 2019 ne 2020 ebisimo mu nsonga za parliament awo mubijjukira which operated by ISO Internal Security Organization kyakakasibwamu kirabika waliwo abaatulugunyizibwayo era mbu ba victims ab'enjawulo bavuddeyo ne bawa obujulizi kino ekifo batulugunyizaayo abantu naddala ab'oludda oluvuganya na kino ekifo kibaddewo era kiriwo wansi w'obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni. No byonna bigeze maaso n'okubanga byogerebwa. Ekitongole kya Amnesty ekya Human Rights Watch kyafulumyako olumu ne statement nga bagamba ebigambo nga bino byenjagala owulirize nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako. Omukulu yagambye mu myaka gye 4 tatulugunyangako opponent yadde okulagira opponent okutulugunyizibwa. In August 2019 kiwandiiko kiri ku official website ya Human Rights Watch. In August 2019 the Parliament's House Committee on Human Rights opened an investigation into allegations that ISO officials had abducted and illegally detained more than 400 people in these safe houses and on an island in Lake Victoria, south of Kampala. Mu 2019 mu mwezi gw'omunaana akakiiko ka Parliament ak'eddembe ly'obuntu baatandika okunoonyereza allegations ezaali zigamba nti abakungu ba ISO baali bawamba abaditaininze erigale abantu abasukka mu 1000 era nga abantu bano abateekeddwa mu safe houses ezimu okuli sides eyo Lake Victoria ekizinga kiri eyo Lake Victoria. On February 5th 2020 the committee released its report
concluding that the authorities, including ISO and other government agencies, were torturing and abusing detainees in unsanctioned places of detention, notably safe houses, as well as in some legal detention centers. Akakiiko aka parliament kano kenkugambyeko ennaku z'omwezi 5 mwezi ogwokubiri 2020 kalirizinga report eyafuluma ng'eraga ng'erimu ebintu bino wammanga abamu ku authorities naddala aba ISO Internal Security Organization nti abantu bano jukira wali bakugambye mu report yaabwe abantu abasukka mu bina bali bawambiddwa babakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo ebiri illegal ebiri ungazetted ka FAUC y'ekyengera n'ey'okukiza kuleka Victoria kati wano akakiiko keekamu ne kakizuula ti abantu bano baatulugunyizibwanga baba kubanga ne babakolako ebikolobero byonna nga bw'owulira ebintu ebigenda maaso n'okubanga byogerebwa bino biriwo eyo 2020 January Kaguta afuga muntu kulala kati wano bakugamba bino bigambo biringa ebicontradictinga ne byayogedde wali ulira. The committee called on the government and relevant agencies to conduct further investigations, but as for the time of this report, no such investigations have been taken. Ulira committee oba akakiiko kano kaatuuka okuwaliriza n'okusaba government ya Uganda ekulembera of course Yoweri Kaguta Museveni nti banoonyereze obina ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Kyagulanyi Ssentamu wano ndowooza waabeeredde omutuufu ng'ayogera ku bino. Akakiiko kaasaba okunoonyereza kukolebwe bino ebikolobero ne safe houses zino ezoogerwako wabula mbu paka nakati kolebwangako abaakola bino tebateekebwanga amabega wa mitayimbwa tewali n'omu yali avunaaniddwa kakati kano kaba kabonero akalaga kikulu yandibanga either abimanyiiko oba si kyo yabikola. Ensonga wali agambye ye mu myaka egyo 5 kolangako ate takiragirangako kati gezaako kulaga ene mu comment section otubuulire yaba yakola yaba yalagira oba just ayina kyamanyi eyekyengera tugimaze. Kalangala safe house eje nkugambye leke Victoria waliwo mbu safe house eri Kalangala ku Kizinga a network of remote facilities on the islands used by intelligence services to hold hundreds of political detainees in agambye mu myaka ja 5 mu 6 tatokyalingangako yadde okulagira okutokyalinga opponent we kati wano batugamba mu myaka gino nga era yafuga Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira yamuwakanyiza kati naffe ne tugenda tujeyo obujulizi lwaki amuwakanyiza. Kizinga ekyekalangala netiwaaka ya remote facilities oba obufo obutulugunyizibwamu abantu obuli ebbalibbali mulimu na kano akasangibwa e Kalangala Nyanja Nalubaale era mbu kigambibwa nti eno watwalibwayo nnyo abasibe naddala aba oludda oluvuganya ne bagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa nga bateekebwa mu mbeera eyo. Ekyo nakyo ne kyogerwako era ekitongole kyekimu era ekitongole kyekimu in fact ekya International Human Rights Watch kyo kyakyogerako eyo statement yenkusomedde gye buvuddeko. Kati waliwo safe house eri Nakasero bagamba nti Nakasero safe houses Kampala highly secured residential properties near the city center utilized for interrogation and torture of high profile political targets and suspects okusinziira ku sources ez'enjawulo. Waliwo report oba presentation eyakolebwa ekibiina kya National Unity Platform ebaawa omutwe presentation with the Human Rights Committee of Parliament on the state of human rights and human rights violations in the country since January 2020 to date. Ekibiina kya National Unity Platform akiyita mu Secretary General David Lewis Rubongoya zalingina ku mwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2022 baakola report era ne bawandiikamu ebigambo ebingi ennyo. Report eno bw'oba ogyagala njirina wano ya pages 12 nga ono David Lewis Rubongoya yayogera ku bantu abagenda maaso n'okubanga batulugunyizibwa nga bali ku list y'abali abuzibwawo era mu report eno bayogera ku bantu Yasini Kawuma eyali driver wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubwa amasasi 2018. Yogera Museveni agambye tatulugunyangako opponent we yadde okulagira opponent we okutulugunyizibwa era takikkiririzaamu. Naye ate bino byenjogerera byenkuwa biriko sources zaabyo biriko ne date bibaddewo nga yafuga. Yasini Kawuma yakubwa amasasi nga 13/8/2018 mu kiwandiiko kya David Lewis Rubongoya mwali.
Fakiti kino ekiwandiiko ne yakikomyawo mu bujjuvu bwakyo. Hannington Sewankambo aka Sweet Pepsi was brutalized by security operatives on live camera 20th day of September 2018. Oluvannyuma n'afa ennaku z'omwezi 31 ogw'ekkumi 2019. Tewali yavuna, wali yakwatibwa. Asuman Waliendo was shot dead in Bugiri 19 July 2018. Vincent Serugaya was shot dead in Gomba on 23rd August 2018. Kalende Yusuf was deliberately knocked down by police truck in Luwero nga 27 2018. Walugembe Raphael was shot dead in Natete on 14th May 2019. Michael Arinda abangi gwe bali bamanyinga Ziggy Wine yawambibwa n'atokyalingibwa era n'afa ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omwenda 2019. Lukoma Stephen yakubwa amasasi e Buvuma nga 7 ogw'omukaaga 2019. Kibalama John Bosco yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga 2019 paka nakati akyamisi. Hakim Tekamwa yatomerwa emmotoka era n'afa nga wayiseewo ennaku bamutomera nga 6 ogw'omunaana 2019. Byonna mbo okuta ku David Lewis Rubongoya kiwandiiko kino kye yawandiika nja kukomawo nkikusomere kiina pages 12 nja kujja tukitemeeteme yali awandiika ku nsonga z'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye ekiwandiiko kino kinene nnyo naye kiringa kyanukula bigambo bino ebigenda maaso n'okuba nga byogerebwako. Era mu kiwandiiko kino mwe muli kye bayita Nakasero safe houses. Kiwandibange Nakasero awo waliwo ebifo bitulugunyizibwamu abantu era nga bakulu abali mu buyinza nga babimanyiiko. Ebikolobero bingi ebibadde bikolebwa nga abali mu buyinza either nga babimanyiiko nakindi okuba nga babikola. Ebimu nga biri ku kamera, ebimu nga biri mu biwandiiko, ebimu nga obujulizi abavuddeyo bennyini babweweredde. Kakati omukulu akugambye ye mu myaka 56 gy'amaze mu bino waliwo opponent we gwe yali atulugunyiza oba gwe yali alagidde batulugunye. Entebbe safe houses, unsanctioned facilities near the airport highway. Iriza okusinzira ku process zino kiwaliwo ekifo ekiri unsanctioned facility emu eri okumpi nekibayita Entebbe highway. Famous targets including award-winning author Kakwenza Rukirabashayija have detailed being severely tortured in secret Entebbe locations before being transferred to prison. Abantu bangi nnyo naddala b'oludda oluvuganya ba opponent b'omukulu yagambye tatulugunya ba opponent be yadde okulagira opponent watulugunywe. Kati kigambibwa Rukirabashayija n'abamu kuba oludda oluvuganya batulugunyiziddwako mu safe houses oba ebifo ebimu ebisangibwawo kumpi ne Entebbe airport highway. Bannatwalibwa mu prisons. Tengera, Taliwajjala and Kajansi basements. Private residential properties rented out secretly by security agencies serve as temporary holding basements during election crackdowns. Uliriza okusinziira era mu lipooti eri yengambe jenjo okujja nkusomere batugamba nti waliwo basement ekyengera, waliwo basement ekyali Wajjala, waliwo basement Kasangati, mbo zino private residential properties mayumba naye mbo mu kyama security agencies ebitongole ebyokwerinda ebimu mbo bipangisa amayumba gano temporarily bagenda kutulugunyizaamu bantu naddala b'oludda oluvuganya era mbo naddala era byakalulu okubaawo bigambo biri ku sources zino tengenda maaso kubanga nkugamba bigambo biringa ebyanukula bigambo by'omukulu byategeka naffe ne tusalawo tujje tubikuwe nga tulina sources zaabyo. Kakati wuliriza waliwo tulimbadde nkuwa ebifo ebiri unconfirmed oba ebiri ungazetted kati nkuwa ate ebyo ebimanyiddwa nga biri mu mateeka wabula nga wano mu biwandiiko balaga bikolerwamu ebikolobero kyokka ate nga mu mateeka si bye ebikolobero ebiragiddwa okubeera nga bikolebwayo mu barakisi nakubeeramu b'amagye abakuuma eggwanga mu bifo makomera naye nga abantu balina kubeerayo nga basibe ate nga bawe eddembe lyabwe teririnyiriddwa wabula ate gambibwa nti iriza Mbuya Military Barracks, Chieftains of Military Intelligence Headquarters located in Kampala. This is frequently cited by international rights groups and survivors as a primary facility for severe physical and psychological torture, including the use of electric shocks,
and stressful physical suspension okusinziira ku bitongole ebyenjawulo ebiri international. Barracks y'Embuya ekitebe kya TMI Chieftains of Military Intelligence bikolebwayo nnyo ebintu bwe bityo era batulugunyizaayo abantu kyokka bino byonna biri wansi w'omukulu eno Yoweri Kaguta Museveni eyakugambye biri by'owulidde. Makindye Military Barracks. This is the home of the military police dungeons. It has a long-standing history spanning decades under the Museveni administration, holding civilians facing controversial charges in military court. Makindye Barracks Makindye Mbu nayo ena maaso n'okubanga ekolebwako kwegamba nayo wakolebwayo ebifo bakolebwayo ebikolobero ebyo nga w'obiwulidde. Kireka Special Investigations Unit SIU eno base ya JAT ekireka ono nga bagamba nti originally a police facility but heavily dominated by JAT and CMI operatives. It is notoriously documented brutal interrogation practice. Ekireka ekyali ekitebe kya police mbokati kiri dominated n'abasajja ba JAT wamu n'aba CMI nti era ekifo kino ba facility eno kikolebwayo nnyo interrogation practices eziri brutal. Bino byolaba ebimu timanyi omuntu bamutadde wali bamu interrogating bamubuuza ate we bamukuba bamubuuza nga bw'owulidde mu katambi wali n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Ne wabayo ne kye bayita notorious police facilities kati ng'Enalufeenya. Ajjukira Enalufeenya owulidde Majambere nga akugamba mujja kutegeera nti Nalufeenya nze nali mukolamu kakati bye bimu ku bifo ebigambibwa okuba tibaddemu okutulugunya naye nga ensonga weevudde General Yoweri Kaguta Museveni eyo n'ategeeza nti ye takolangako tocha oba tatokyalingangako ku muntu opponent we yadde okulagira opponent okubeera ng'atulugunyizibwa. Mu myaka 56 yamaze ng'ali mu byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda wamu n'egyo gye yamala ali mu nsonga ez'ebyokwerinda bwatyo bwe yagenze maaso n'okuba ng'ategeeza ebimu ku ebyo ebikolobero n'ebigambo nga bwe tuzze tubikugamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ng'abyogera bwe yali mu EU Parliament ebigambo ebimu yabyogerako era n'abireeta. Bwe yali mu Geneva Summit era bingi yabyogerako era ensi n'ebitegeera era kigambibwa okuba ebimu ku ebyo byazze owulira bikolobero ebibadde bikolebwa bimanyi kati njagala ogende mu comment section kuwulire abimanyi tabimanyi yabiragira si yabiragira tulabe era tutegeere oba ddala bino abimanyiiko oba tabimanyiiko. Wuliriza. Distinguished guests, freedom fighters and human rights activists from all over the world, ladies and gentlemen. This is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy, and I'm very grateful to the organizers for making it possible for me to speak to you today. In 2022, I spoke about a country that I call home, Uganda, a nation of 50 million people living under the violent military dictatorship of General Yoweri Museveni, who has for 40 years twisted the law and used the military to stay in power. I told you of how I ran for president against him in 2021, how it was the most violent political campaign yet, and how he massacred hundreds of our people on the 18th and 19th of November 2020. How he shut down the internet on the eve of the election, imprisoned me inside my home for weeks, and then declared himself winner of the 2021 presidential election. Now, it is 2026, and here I am again, speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, Museveni shut down the internet again, this time 3 days to the election. And what happened thereafter was not an election, but a military operation. The election was so rigged to the point that even at the polling station where Museveni voted for, he got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents in several places were arrested and whisked away. Several of our party officials were arrested and many abducted.
2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison where they are languishing right at this moment. The military was deployed on our streets, shooting on spot whoever dared to challenge the criminality. It was under these circumstances that Museveni yet again declared himself winner of the election, this time with over 70% of the vote. Right now, I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. The military acted on his order and raided my home. They tortured my family members, humiliated and undressed my wife, accusing her of hiding me. Meanwhile, they were recording and taking pictures of her, which the military chief later on shared on Twitter and bragged about capturing my wife. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. It was necessary though, so I can stay alive and be able to speak to you right now. I've said it before and I say it again, that I'll resurface at the right time in my country. I feel like the international community has abandoned us. They've ignored us and they've left us to the fate of dictators. When I ran for president in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights, but realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi Kainerugaba, commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against his own people. And he's effectively in charge. And like his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Unyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media, and today I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late.
The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. Thank you for listening to me. For God and my country. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.